awe nyini ku kinyusi yakubye ku muntu ekibaati. I don't know. Yes. Amuwe microphone. Chiye muwe microphone. Ezensonga zinabadde njagala azitwetanyize okitegeera. Nenga musibye mutya. Tusibye bulungi mzee. Tuli bulungi. Wiki etambudde bulungi. Ebadde massive. Ebaddemu ebintu bingi. Ebaddemu birthday z'abayimbi bangi nnyo era kyaliwo enkasada kwali nnyo. Musoga mwene John Black. Nina Rose, happy birthday darling. Ekintu okitegedde. Then Brown Sugar ne gyali abatumira. Paka interview keeko oba yongeremu. Yeah. I'm the king, you know. The king. It is what it is. The King king Smith. himself. Definitely. So mzee isoko tunyonyele ku story ya Brown Sugar. Man today mu production kumacha tukedo manyo bimanye ebiberawo behind the scenes okole bichi meeting. Ngenda okuliranga ka WhatsApp kango na mtulu. Ngenda okulira busa WhatsApp nga munana nga buli omwande etera headline. Buli muntu awandise. Ndi full ani Brown Sugar akubye ekibati ku sipapa ekyolulenzo oluto. Kati ensonga zali West. Yes. Nga tumanyi muno fano twagala nnyo amazima yatunonyeza ku nsonga wande twakeera nga twaga tumanye kigenda mu maaso mulambo wa mukyalo namanyidwa nga Brown Sugar. So we got our team ku macha ne tukwate kubone tugende wani ewa Brown Sugar tugezeko kwogera naye akumbera gye yayita amatonye ku nsonga za sipapa. So after, because we are so professional mbuno tukola promotional material before nga shot na daga kumpeo. What we did, we had our camera person gwe twaina ukitegedde in-house natukube ebifaananyi solo promoting a interview eno. So kati ebifaananyi bino ebyafulumye nga womanyi mulimu ababyanguya. So oli n'agenda n'abiteekayo n'agamba nkubye ku sipapa ekibaati interview yenyini naye nga ekituufu kino tewali kigenda mu maaso wakati wange ne Brown Sugar just kyali wange ng'abayimbi abasigadde bonna bakola kiwe bali. The same day twa interviewinga n'omukyala amanyiddwa nga Serena Butter. Yes, I remember. And I don't know why eri kyeba okitegedde. Nairanga chidayo kisigala chidayo ku default. Digging into the very first story, man, a lot has been going on this week. King Smith, nja kugezaako okwogera ebigambo bingi ku topic eyo but because of time ngenda kwogera katono naye nga abayimbi abamu okwogera ebigambo ebimu I think they represent their own views. Kwegamba Kalifo gamba nti music aganye ayinza okuba akiikirira birowoozo bye. Victor Kamenyo gamba nti music aganye ayinza okuba akiikirira birowoozo bye obanga kasukaali kanyi nga takyakasobola naye mulimu politics nenga music tanagana. For example Jose Camilio Bobi Wine music tanamulemerera n'abasigadde bangi nnyo okitegedde alisaga tutunulire muno abayimbi bano emphasis yawe badde bagamba muno we bayingira parliament omuziki bagenda gulekeraawo. We saw the likes of Katolu bwa mayingira parliament abadde akyaddayo wali lwakuba theatre kale yajjamuke obwezi go n'abeera nga tebakyagenda nenga abadde yajjamuko science nga abadde banakyuka nenga olaba muno abadde akyali successful mu side ya acting ne drama ne na comedy yadde akola ki byabadde akola. So whoever that is watching us sagala olowooze muno obanga waliwo ekiganyo ogenda oddukire mu politics. Politics naye asobola okugaana. Wabula I'm going to make my submission by saying buli muntu enayingidde mu politics yesibe bbiri. Why? Bakwate emitima bansoose kukola kintu kimu kusooka funa medical insurance. Kubanga my friend abeka abantu abayabika emitima ne basanyalala amagulu hatotaka nekutta naye nga tobangako na signs zaayo. Some of these guys are just going by the wave. Tikimo olowooza oli ku TV abantu bakumanyika ogenda oyingira mbyo my friend ebyapa babifune gye babikweka babibajjako era Kimo yabayingira politics stars ngo badde oli ku TV kabe swini kati yagala chika abantu bennansana sebo kandi wosinge dani mukisa bayaga agenda kuba kansala ekyapa soka kyusa kisemanya g'omukyala buterere bajja kulemesa. Some of these guys are being taken by the wave. But me, I think the question should be, can someone serve two masters at a go? For everyone that is going to enter politics, enter music, for the young people watching us right now, can you serve two masters at a go? Okay. At this moment, I have been advised
I am going to ask Honorable Zake first give a statement to the press, then that shall be followed by receipt of his papers. We shall go through them and then we shall receive them. No, it's okay, it's okay. Eso nyanya biki ebyo byotadde ku maaso? Olina okubaamu n'ennyaanya n'ekubeereramu mu kawaani bati yagasi naye batukuba newe tuzirika bwe tuzuukuka era tuddamu kyekimu kubanga ngeriemu kwagala kukyusa abantu baffe nze MP asinga obuto omu ku bato abazze Kamenyo wange yatugamba nti yajja kuba empinga ayina emyaka yaloba nnyo obutasimbawo ng'obudde bukyali nze sagala ate ngwe ku nsobi eyo njagala ensi ngikyuse nga nkyali ddala tutereze future y'abaana baffe nga bakyali Kamenyo nze MP asinga obwavu sokolindeko njagala kunnyonnyola bintu bino nze MP omu ku basinga obwavu lwansonga abavu be bansindise eyo sigenze kiikirira bagagga ngenze kiikirira bakanaabe ngenze kukiikirira bantu bali mu busaaluni bwabwe obutakola nkiikirira babooda abatafuga booda ssaawa eno abatalina kye balya nze Kamenyo nzize nze MP asinga obutamanya luzungu batagenda kwogera luzungu ku campaign ogenda kulayira otya oluzungu lugenda kunyamba mu kulayira n'abantu benziza okukiikirira 85 ku kikumi bonna bonna tebamanyi na luzungu babalimbidde mu luzungu okumala ebbanga bagenda ne bateesa ebintu by'oluzungu bo tebabitegeera tebamanyi nakumanya nti politics abagasa bali ebabonabo ze muntu aza kukiikirira abantu abatasobola kukkiriza scientific elections kubanga scientific elections benziza okukiikirira bakanaale ze kukiikirira babooda ze kukiikirira bavubuka bato basomye batalina mirimu byatutonderwa bolese kalifuwa kiki bolese kalifuwa gavumenti yamwe byebintu sente byesinga okwononera mu sente ate Kalifa otandikidde mu kalifuwa ono golaba ono omusobola terekisobola kusobola kubanga tobulamu bwembiseemu okufuuka Kalifa obadde buzibu nnyo n'okusinga buno just ya gas so Kalifa olaba navamu eri embeera sali mwana wamugagga sali kusaba mu famire yange siri munyankole sibaki naye nenzija nenfuuka wakabi Uganda eri disorganized Uganda ewatali copyright nenzija nenfuuka Kalifa golaba waka so kati guno kutya gas tekuyinza kumutiisaamu entuba gyentumenye okufuuka Kalifa tubyennyonnyo bambonyebonye nnyo kuba waba tiyagasi bamubenga mukambwe ennyo okusinga mu tiyagasi twasembayo ng'ozze kukima mpapula kati ozikomezzaawo era bulungi nnyo ziizo era bandaze nti bazirisiivinze so kati ninze decision egenda okukolebwa okuva eri commission gyetugenda okugoberera awo tugende mu mugendo gwaffe oba kibayita struggle kati watya bujjanga ne bagamba tukusudde akako tukasudde onookolawo ki anti ekyo kibayita ekibiina kubanga nga gavumenti ekibiina tukibeeramu okugoberera amateeka gaakyo so nga nze omukulembeze ekyo tekiddawo okuntiisa kubanga ebintu byonna bibeera bya competition biba bya competition ate tewaliwo wantu wonna ogenda nga tewaliwo okuvuganya so tusookera waneeno mu kalunka wano then tumale tukulembera so tekiriiko nti ate biki nze ndidwedde okuchallenge yenna yenna abazima